ebifaananyi bya Bobby bifuuse ebifaananyi bya Bobby era nga oluvannyuma lwa Katikkiro okubeera nga teyavuddeyo n'abeera nga ate alabula abo bonna bonna abatwala ebifaananyi bya bannabyabufuzi naddala Bobby Wine era ng'eno ensonga ebadde ekutte wansi ne waggulu ng'abantu bagufuddemuze okubeera nga tebatwala ebifaananyi bya Bobby Wine mu kwanjula. Katikkiro yavuddeyo n'abalabula ne bagamba atakikkirizibwa era kimenya mateeka ebimu ku bifaananyi birina okubeera nga te otwala ku buko byebyo ebya Kabaka ebya Nnaabagereka awamu ne maapu ya Buganda naye ebya bannabyabufuzi tebikkirizibwa era kibeera kimenya mateeka. Munnaye ate abako olw'olwonya okubeera nga tebaawulidde omulanga gwa Katikkiro ate basazeewo beere nga tebakisussa ninda akatambi kengenda okubeera nga tekulayingira awo abako babadde ku mukolo ogumu era nga baatutte ebifaananyi bya Kyagulanyi n'okwogera ebigambo ebyenjawulo genda badde nga kulayingira yero akimba mbyogera nga katambi nkayina so tula butuuzi kalira likinga video sharingirako abalala wansi munaye mu comment section gye twesanga ne tubeera nga tetwegeyageyamu of course ku nsonga ebeera egenda mu maaso naye nga sinakubeera nate mbibaterawo awo munzikirize mbere nga tembabuuzako obulamu gyasinza okubeera nate agoberera Africa yonna okutulaza wamu mwebali nnyo ddala okubeera nate mugoberera abaana bakadaama ne basakadaama nammwe okubeera nate mbabuuzako kansuubire buli kimu kiri malidaadi sana side eyo abalabira mu America yonna side ne Canada ne Europe nammwe okubeera nate mbabuuzako subscribinga ate n'okubeera nate osubscribinga ne ka notification bell okakone koleme okubeera nate osubwa amawulire kikabo ekiti kubanze nabategeeza nabaga nti buli ssaawa buli dakiika ate anytime banyina ekifo kyensobodde okubeera nga ate nkuleetera so ngenda kubeera nga ate mbibaterawo awo musobole okubeera nate mulaba biki ebyagenze mu maaso side ate era still ku nsonga yemu ya Bobby Wine omukulu VJ Junior yavuddeyo n'abeera nga ate amulumbagana bubi nnyo oba alumba ba Foot Soldiers era ng'olutalo olukyakutte wansi ne waggulu mbiyina maaso awo era nga VJ Junior yabaanukudde naye abaana kye bamukoze obwana bwa Nompu bulina effujjo bannaye birina ngenda kubeera nga ate mbekuterawo awo era of course nga bwe nkutegeeza era mu comment section wansi awo tuyinza okubeera nga ate tuwuliziganyiza sokira wansi awo tubeere nga ate osulawo comment yo tubeere nga ate tumanya ki ekigenda mu maaso side eyo oba olowooza ki ku nsonga eba eri mu ddiiro naye nga of course mbajjukiza gwona wenna ali mu program y'okubeera nga ate otambula okugenda ku kisaawe oba ng'okomawo ebweru w'oggwanga naye nga weebuuza ani ayinza okubeera ate akukima ku kisaawe mu ngeri ya VIP akutuuse ewaka mu ngeri ya VIP otuuke ng'omulangira oba omumbejja nakuzigiridde Habib Airport pickup beera nga te obanoonyako bajja kubeera nate bakuvuga bakutwale ku kisaawe gwena wenna asuubira okubeera nga te ofuluma naawe abeera akomawo abeera nga te obanoonya ku namba y'essimu awo 0702449995 bajja kubeera nga te bakutuusa bulungi nnyo ate naawe ng'obudde bwo okutambula tebunaba kubeera nga te butuuka abeera nga tosevinga namba y'essimu eyo mubeere nga te muwuliziganya mpola mpola mujja kubeera nga te mukkaanya ku bbeeyi layisi mugabe bajja kutuusa yonna yonna gye wandiyagadde okubeera nga te otuuka nawe oba oyagala kgenda Rwanda oba Kenya webali nnyo Habib Airport pickup so kambatewo video zino ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo of course tamuvaawo bano balumonde nga baatidde bakacere nga bepyeredde kale mwe babalugu nali mmanyi muli solid naye mukyayitamu n'empewo mukyayitamu empewo ez'ekijega anyway njagala nkozesa omukisa guno okusobola okugezaako okwebaza abantu abankubidde amasimu okubikyekingako basically abantu okuva mu diaspora abantu okuva e South Africa abantu okuva mu nsi za Buwarabu abantu okuva e UK USA abantu okuva e Canada buli omu abadde ankubira bambi nga nkyekingako nga ngamba nti mwana Junior oli okay embaga nze gye ndi ama live and kicking nga ngamba nti tubadde tubira wane eno waliwo fuuti kigera ava okulanga bagamba bamanyi nammwe bangamba enewe abo twabamanyira naye ng'ekisinga okubeera ekikulu kye tukusaba VJ Junior tukubire sinema nembaga ngenda bakubira sinema kama mbaya ni mbaya ekijja kijje nenga surprisingly bambi buli abadde ava ku simu nga ngamba nti ebibadde bye tubadde tulabye bibadde bituyisiza bubi naye ng'emitima gimenyese naye kati ketukuulizaako we are okay era ne bangana okuŋŋamba buli abadde ava ku simu sooka okwata ekyataano sooka okwata ekyasatu kwata ekyabiri kwata kakadde kwata kamu kitundu kwegamba weekend giyiseemu ng'eri masavumerere sande ebadde masavumerere so futu kigere abika yabikanga naye mwe babalugu nali manyi muli soli naye mukyayitamu empewo gasiya yako nze njagala okutegeeza ensi Uganda ekigitutte kiri ekintu kimu byabufuzi ate Katonda atuyambye ti abantu nga bano bakulemberekeka baliwa bano bennakulembedde bati
ate n'omusiŋŋana nga gombi kwegali nattako erimu bwati eyo nno sigalekaleko ne bwaba mumpi omusanga afukamira kati ekitegeezo liyeyandira kati taata wangi oyo si mumpi nagambye mwana wange mutaaku nebaza nebaza ki ono omwana mulenzi ebintu bino yategedde embeera ey'emyaka gyayingiriddeko nti ekintu ekitawanya ensi kati kiki kisanja era olugenda okumugamba nti kisanja abeera akiraba nti kisanja naye nabwotuukirira munno omugamba nti kino kiki si kyekisanja kyemulwanira mu ggwanga era nga ye kennyini agamba munne nti nkwatiraako kubanga ebyensi bino byakugabana naye nga kino kiki kisanja kati ye kennyini okumuddira ng'obuuza mukama waabwe nti kino kiki si kisanja kubanga ye kennyini akirabye amma kino si kisanja kati gwe kennyini ogenda okulaba nti gavumenti yawana etulemera bwerere kutetenkanya kati olwaleero mmawo bwe yalaba nti kiragala ayinza obutawangaala n'akola kinakivaamu kati yo ne yali yerindiridde obulungi n'abagamba nti abaye tuyingire luddawa nti ekisanja naye nga kyonna kibatawanya kiki si kisanja kino naye kati singa twakikwata lumu bwe tuti kati nawe singa kati gwe oli mu kiki mu kisanja kino naye nga kakati olwaleero bano abavudde mu bbulu bonna tugenza okubalaba ng'era ogenda okulaba nga bo bakkakkamu ekyenkaliddeawo naye ng'ekibatawanya kiki si kisanja kakati gwe kwako ogambe banno nti abaye kino kiki tuwanike ffembi lumu tugende ffembi nti abaye kino kiki kwata agaanye naye ng'ekimutawanya kiki kisanja kooti okugenda okazza mu kooti babeera bali mu kukubagana mpawa buli muntu n'agamba munne nti tulwanire ekisanja oba tukole tutya kana akamyufu tukazzeeyo UPC ne NUP bakyakayanira akaki akamyufu naye ng'ekiki ekisanja kati bagenda okumaliriza byonna tetuyinza bireka tuti bonna nga tubakwata lumu kakobe n'ekimyufu n'ekisanja ne tubakuba ekooti bagira bakyawoza omusango agondegonde maaso Sezaala wange mwayi musiraamu okukyala kwaggwa dda naye yaŋŋamba bwe ndiba nzizeeyo ne mukyala wange kyesireka mabega satifikeeti ya Buganda ekifaananyi kya beene ekyokusatu kyeyasimbako essira ekifaananyi kya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu we mpulira omuntu akigaana tetukitwalayo eri ngenda wa taata ngenda wa sezaala wange mukyala wange akasente kange mutoka wampangisizza sente zange tebikwatako gwe omulenzi ayagala okuwasa muwala wange omutwalo kifaananyi kya Kyagulanyi nga kinene bulungi ng'okiwanze bulungi ebirala ne bootaleeta ne bwe tunaasusuta kabaka tutya ng'ali mu buwambi tujja kubeera nga bw'onoobeera nti oli mu kkomera ne bakulonda obeere katikkiro waalyo tekikufuula any different wenjoyingako gundi ntono nnyo privileges ntono nnyo butasula kumpi na kidoli butatwalayo kidoli osobola okujoga banno nga bw'oyagala naye ng'obajogera mu kkomerera mwena muba mu kiyunifomu kyekimu either ofuna chance n'oyambala ey'emikono emiwanvu oba ey'empale empanvu naye nga sitiiru ya kikala kya yero mwena muli basibe katifa awo wetutunuulira era yensonga lwaki kyennyamiza okuba nti ekyo bwe tukireetanga akabonero ne tujjukirizaako abantu ate kikukemettereza emmeeme osobole okugamba nti ate okifunira obudde obukirwana tetugenda kwongera budde bungi ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu tekirina we kikontanira kya kabaka tekirina we kikontanira na nnono wabula kiyambako n'okuzuukusa abantu bwakabaka bwa Buganda okutegeera nti tulina olutabalu sematalu lwe tuteekeddwa okulwana okwenunula kubanga wamu n'ebifaananyi bya Ssaabasajja nga mwebiri mu mayumba gaabwe Museveni asindika abatingatinga ne bajja bamenya amayumba nga n'ebifaananyi tebawadde mukisa gubijjamu kati bwe batonnaba kumanya nti waliwo ekinene kye tuprotecting okusinga ekyo ate gotandika okuba nti oba obudde ekifaananyi kino kikemettereza emmeeme lwana nnyo nti bano abantu bwe togenda kubeera katikkiro w'abantu bataliiwo
tutunuulira ensonga ya evictions ze mulaba ng'ensonga erumba okuggyako kabaka obwakabaka bwe ettaka erisinga okutwalibwa olwaleero litunulwako mugende mutunuulire entobazi mu kitundu ky'ekirala eky'eggwanga gye mwali mulabye gye bali claiming entobazi era mutunuulire entobazi zonna zebagezaako okuliclaiminga luliwo olutobazi oluli ku Mailoland mwera kino kyemutamanyi n'etteeka lye bateekateeka okuleeta ku ttaka ennongoosereza yali eyagala okwagaza nti gavumenti yaddembe okutwala ettaka erumba ttaka lya bwakabaka abakungu abali mu paalamenti ebyo byebatagenda kuvaayo kujja kubatangaaza kati tubitunuddeko tugamba katulwanyisa abantu bano bannange abantu tubajjukize ffe kuba bwe tukuwa ekifaananyi tukuwa omukisa ogujjukira ne bwe tuba tuvudde nga tetugambye ebigambo bw'ogira oti n'otunula naye omusajja ono gwe bampadde nti yaliko bano abatera okwogera then people will come to an understanding nti abantu bano balina ekintu ekibateekeddwa kituteekeddwa okuwulirizaako naate toyinza kuddira mu mbeera gy'olimu ne ku bunkenke kubanga ffe tuwogera olwaleero naye tukakasa nti abantu nga ggwe mwe muteekeddwa okusinga okumanya obunkenke obwakabaka kwe buli kubanga gwe osobola n'okufuna ku mukisa ogutunula ku mpapula enkusike nti waliwo ebiwandiiko ebikusike ebitamala gavaayo kujja babituteekemu nga ffe abagoberezi nga biyinza otwabya emitima era ne bireeta n'okwemulugunya omuntu kwabuuza nti oba ddala bino bikoleddwa mu mutima ki okusooka byonna Katikkiro y'omu mu Buganda ku bantu abateekeddwa okuba n'obuvunaanyizibwa okuwabula ku nsonga yonna ey'ennono n'obulombolombo bw'eggwanga lyaffe Buganda era ekyo ekitiibwa akifuna bw'aba alondeddwa ku bwa Katikkiro mweri ekkubo mutuufu naye ng'omukulembeze ow'abantu ng'era oli mwenkanya kubanga ekyo kye kimu ku kisaanyizo ky'omuntu yenna yenna okuba omukulembeze omulungi oteekeddwa okuba omwenkanya eri abo b'okulembera omuntu yenna omwenkanya eri abantu b'akulembera kikkakatako n'okusengejja ebyo by'ogenda okukola n'okwogera mu maaso g'abantu b'okulembera ku nsonga yonna okusooka byonna mbagambye ndi mutuufu nnyo okuwabula ku nsonga yaki y'ennono kubanga obwo obuvunaanyizibwa abufuna nga omukuumaddamula naye obwenkanya ng'olamula bukulu nnyo ndi Yesu oyagala kuwabula ku nsonga ya nnono era n'obulombolombo wakati mu kukuuma ennono yaffe mu mukolo ogw'ennono ogw'okubanjula n'okuwasa ekitegeeza ekintu kyonna oba kikolwa oba kintu oba kigambo oba kintu ekikalu ekisobola okutyoboola ennono yaffe kikukakatako okukiwabulako naye abaffe bwe tugenda okutunuulira mu bintu ebityoboola omukolo gw'okwanjula n'okuwasa olowooza Katikkiro singa abadde nga mwenkanya tewaliwo nsonga ze yandibadde asooseeko okutunulako kubanga zino ezisinga obungi zikyase nga yalamula nga ye mukuumaddamula okusinga okukyaka sigambye nti zitandise naye zino zikyase nnyo nga ye mukuumaddamula
era ng'ate nkulu nnyo 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 mu mpisa zaffe n'obulombolombo n'ennono, nga nkulu ze yandibadde asookerako. Kabe Kasinge nga bwe kwandibadde kuziwandiika yandiziwandiise na mu kyapa, yandiziwandiise mu capital letters. Ensonga esooka, 1, ffe omukolo ogw'okwanjula, omukolo ng'ogw'okukyala, egyo mikolo giba gy'abantu ba mu nnyumba era gigendwako abantu babale, lwa nsonga giba gya kyama. Ekimu ku ebyo ebyaleetanga ekyo nti abantu wano mu kuwayira n'okujja okukyala bakebere, abantu abamu beekubira awo otateeka kisiraani ku muwala abagenda okwanjulwa bali abako ne beekuba. Ensonga eyo eba ya munda ng'emanyikwako bantu batono, kubanga Jeff asobola okwekuba n'atajja kuwayira Sylvia, naye ate nga tekigaana muntu kasagga kujja ye oluvannyuma ng'alina kyalabye mu Sylvia kyamwagalamu. Naye singa ensonga ya Jaffa ne Sylvia efuuka ey'olwatu nga bwe biri olwaleero, ebiseera ebisinga oyinza okuleetera omuwala ono okudiba, newankubadde ng'ensonga Jaffa gy'ayinza okwekwasa eyinza okuba nga yandala. Kati ensonga eyo bw'ogitunulamu nga Katikkiro n'owabula nti bannange temuva ku nnono yaffe, kubanga n'okuta ennono n'omala gasuula nnono kiba kitegeeza identity y'ogenda ogisuula. Ffe abantu abaakolanga ekintu nti omusajja bw'aba asiimye omukazi obanga agenda okumulaba bagenda wa ssenga okusooka ne bakyala eyo, era bagenda bantu batono, abeera musajja ne mwannyina be bagenda oba ne ssengaawe ne bagenda okumusiimirako. Omusajja nga yeegombye okwagala okuwasa omukazi awandiikira ssenga, ssenga yategeeza taata w'omuwala. Ebyo birina amakulu ag'ennono mu bulombolombo bitusobola okukuuma, ebitwawula ku bannaffe ab'amawanga amalala. Kitegeeza nti singa oluŋŋamya ku nsonga ng'eyo obeera oyambyeko okukuuma ennono yaffe n'empisa yaffe. Tuyina ekintu olwaleero ekyakyaka, abantu bano aboogezi be baleeta ku mikolo mbu bataata zenga taata w'essayidi eno n'essayidi eri. Nazzi kuno nga tetukozesa ngero nsonge ku buko, nabagamba ensonga lwaki engero ensonge tezikozesebwa ku buko. Buli lugero lwolaba lulina amakulu ag'okungulu n'ag'ebuziba. Kale okwewala okwesittaza abantu, togerera ngero ezo wali bantu bakoddomi bo, era n'okwogera ennyo oyo kati Katemba gwe mulaba yagendamu, kubanga byatandikiririzaawo bataddemu Katemba w'abantu baboogezi okujja ne boogera ennyo n'ateekamu era nze manyi kino just okulaga abantu nti omanyi nnyo Oluganda. Awo we twatandikira ku buko teboogererako bigambo bingi, ojja kusirituka. Omuntu ayogera ennyo otuuka n'oseerera. And right now mubiraba ebisinga okutrendinga, mubalaba babakidde awo batuuka ekiseera ne boogera n'ebitajja ebitandibadde bigwanidde kuwulira naddala ku mikono ng'egyo nga waliwo abantu ab'ebitiibwa eby'enjawulo era abakoze omulimu, kuba tuvumiddwa ku social media kuno era tutuumiddwa amannya mangi ng'abakukolera. Kati mu kukukolera tukusaba otuyambe ekintu kimu, ono bwemba temukwataganyi nga tumwagadde, weewale kumukubako ebyokulabirako. Ebyokulabirako olina bingi nnyo 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 nnyo, ye mwewale.
lwansonga abagoberezi be batuyita buyembe bwa kovu bw'otukoonako tweveera ffe tulinganga bw'olaba abagenge kasita ofunye engalo ng'otulabyeko tumanya otuŋoola kati tulwanagana n'abagezaako okukuvoola tulwanagana naye ate naawe oprovokinga nnyo abanaakuvoola kiruma nno bino ebigambo okubikugamba naye ate bw'ogaana obbiraba ffe tetwagala batulengerere ku ludda lukyamu obwakabaka bwaffe bwalina ebizibu bingi nnyo tetwagala bugatteko bantu baabwo mu bizibu obwakabaka bwe bwalina tetwandyagadde bugatteko bantu baabwo tuleme kuwa mwaganya kubanga ekyamazima kiri nti tuwadde nnyo omwaganya omulabe w'obwakabaka bwaffe ng'asinziira munda okubanga buli ddakiika afuna byakolezesa okwandaaza